bw'ogamba nti okuzikozesa alina kubanga yazikozesa ku mirimu mirala egitali gya kkanisa kyetugiyinza okuyita misuse nti oli bwaleeta sente z'ekkanisa nti oli yazikozesa bubi Pentagon bagikozesa bubi because simanyi oba ddala sente zemugamba ddala yazifuna oba yazikozesa ku bintu bye. That is about him. Bannange nsanyusa okubalaba mperedde omukisa hamwe ndi bulungi. Kyekitulese wano olunaku lwaleero? Olwaleero n'abayisenga bulijjo okusooka kaneebaze mwebale butaganyanga banange mukama w'omukisa ekibaleesezza ekibampesezza kunyamba mu ŋŋambire ku Uganda kuba mukama badde omukisa mutuuka wala nsabye mu ŋŋambire bannayuganda nti omukisa omulala guzze okukuŋŋaana ne twebaza mukama ne tumuyimusa ne tumusinza. Nze kyenkola I am a worshipper and I'm a pastor. So era bwe nzija wano mbeera mbayita kujja kuyimusa Yesu. Mukama twadde omukisa tulina abasinzi abali international ab'amawanga waliwo yavudde UK awangalidde mu South Africa kyokka nga teye mu Zimbabwe bamuyita Bebe Nkunuli tuli naye mukama yatuyambye yatusenga bukyali tuli naye kakati. Omulala bamuyita David G ali Nigeria, one of the best worshippers I know. Oli omwami bw'asinze yajja kuddamu baanirize ng'atuuse mu wiiki ejja naye mumulabe musajja mulungi. Bano abantu tuli nabo ng'ennaku z'omwezi 9 ennaku z'omwezi 10 ku Imperial Royal setup y'abanene abagamba saagala genda mu buvuyonze musombokola nnyo ebintu ng'abantu bangi batulinyirira awo abo bwe batyo tubateekedde tukoze enteekateeka yaabwe nungi ku Imperial Royal nga 10 then nga 12 tuli wano ku Family Life Church mu kasaawe we twali buli omwaka okuyingira bwerere. Kati buli agamba munange economy munange baleeta bagita kiro bali bakaya n'abasuubuzi afirisi kyonna kiri ekyo abagamba simanyi omusolo tetukyayingiza mwenna mujje twebaze mukama tumusinze ateme amakubo. So bwerere nga 12 toyinza sigala waka jangu tumwegayirire mukama be kukyakola buli we tumuyimusa akawansi nakola ebyamagero. So byebino ebigambo byendesi awo wenyini omukulu Bebe guno omulundi gwakubiri ng'omukomyawo lwaki omwagadde nnyo? Nze ndowooza nti ekisooka yafuuka muganda wange mukwano gwange naye asikyasitula kisukuluma ye nga ye mwagala naye nsinga kwagala Katonda gwasitula aliko ekisa mukama yamuwa ekisa. The guy is anointed to praise. Bwakwata akazindaalo wow, he is anointed. So yes, I love him as a person, but I love the God he carries more. Alina ekirabo alina ekisa. So omusajja mulungi bwakwata akazindaalo entende libeera wali mujja biraba era nsaba mbadde mbayigayiridde ku lunaku olwo nammwe kennyini mbayise kale ne bwotajja na kamera gwe kennyini jangu tomanya wandira okukakoolo. Uganda mu gospel fraternity waliwo engeri gye bakurankingamu era wano nafunye kwa mukisa n'ekibuuza mu press conference naye wano ntitwagala okitutangaze bulungi gwofunako omukisa ogugenda eri kuba naawe dollars ozaagala ofunako omukisa bano abantu ne bakutwala naawe n'oyimbayo. Ntambudde ekibuuzo ekyo ngenda kiddamu nti mukama enzigi zaggula. For example nga bwembuliza wali ndi mukola oluyimba naye concerts zino mu nsi zaabwe zo tezibanyangu za kutegeka era abasinga beba okubeera truthful abasinga ku bo balwawo okukola concert eyiye ng'omuntu. For example Joyous Celebration omwami bwava balina annual concert gye bakolanga team. Joyous Celebration evaamu abayimbi ab'amaanyi banene abawerako so bagikolanga team naye bo balwawo okukola ekintu nga ye. However nze sitoma siri ku competition ya nange bampe nyimbemu. Actually nza mukama ekyo yakinsasira kuva natandika okuyimba toli kiwulira nti nze newe nali ntandika nga sina bakulu sabeerako mu kavuyo ka bampe nentunde bampe ne kyemanyi kiri kimu nti nze omutima gwange guli kuyimusa Yesu buli alina ekirabo nze munoonya najja nakati tafali ku Uganda naye ate mukama nanga nzigulidde wenziki. I've been in Europe, I've been in South Africa, mbaddeyo nandi basibeeranga concert ya Bebe ya David G niwe apali tuli mukola projects kati enzigi ziguddwa. Who knows tomorrow nja kwera concert ya nenga bakugambye amala emyaka 5 nga takoze ninze mukama twadde omukisa wano tulina obusobozi buli mwaka nsobola kwekintu n'emirundi 2 n'ekikola ye kyatasobola ewuwe kubanga ewaabwe it's crazy. Musumba awo wenyini kuba otambudde twakulaba nga ogenzeko ne South Sudan abantu basinga wano balina perception nti Sudan ekiriyo kika tubulyeko experience yo n'okutuuka nga obeera nga ogenda oyimbira abantu Sudan. Yes kati South Sudan yes nsi nto it's a very young country tojisuubira kwenkana Uganda ate ekirala liri ddungu
kati bwosanga esinga nto ate nga ddungu musana mungi, so waliwo ebintu ebiri natural or what we call nature nga toyinza kubiwakanya. Omusana mungi ate ensi nto ekula bukuzi. Naye Sudan abantu bayo balungi, ate nabuuzizza census ya Uganda ne baŋŋamba nti bakola census ennaku ezo ne babala bannayuganda bali mu South Sudan ne babala 5 million Ugandans abali mu South Sudan. Amakanisa galiyo 10. Nabadde mu lukuŋŋaana lw'abasumba. I was speaking to the leaders. Twadde ne worship night ku Lwokusatu, did Wednesday worship night. Big Abannayuganda bangi babaddeyo. So Uganda is a good country. Another thing I liked about it, wano traffic police bwakuyimiriza, omusikale bwakuyimiriza, bw'oba musumba ate akukinywa nnyo. Here they don't even honor men of God. Naye e South Sudan kasita obeera ne kola oba n'obanjulira ng'omusumba, they treasure God, they love God, baagala nnyo Mukama. So nsi ekyakula tuyinza gigeraganya ne Uganda, eri mayiro nyingi kuva ku Uganda, it's way back behind Uganda. However, it's a growing country. Baketwala ennaku zino juzi emyaka teginawera na 10 bukyanga babeera independent. Actually Uganda ibadde bayamba okutengera, but it's a good country. It's a good country. Ebya economy yaabwe yo ebadde eguddemuko, dola yaabwe yagudde, era sente za okwata akaveera ka sente bwe tufuna mu dola 5. So their economy is not good. They're not doing good economically, but ng'abantu they are receptive. Ate Bannayuganda bangi nadde mu komite y'Abannayuganda wenabadde kyakyafe babadde wadde n'omuzikiti nga gw'Abannayuganda nga munene, beekola mu myuno, bagula ettaka ne bazimba makyaki g'Abannayuganda, baguza amataka ne bazimba. Abantu, people are blessed. Musumba ekyanga kisembayo oleeta abayimbi bano ab'e Bulaaya ne bajja wanene, tekikumenya nnyo ng'ate onoonya sente zizimba kyaki? Kyaki yakuzimba abantu bangi balooza kyaki birina kuba bizimbe, naye abamanyi Bayibuli bakimanyi nti mu ndagaano empya oba kyaki, the early church, tutuyita early church, Kristo ng'amaze okuzuukira, ekkanisa yasooka tebyali bizimbe, bamiitinganga wansi wa miti, bamiitinganga manyumba g'abantu. Naye kyasinga mukukola kuzimba abantu. Omulimu gwa kyaki omukulu kuzimba bulamu bw'abantu, so si kuzimba bizimbe binene kyokka. Osobola obuzimbe binene n'otazimba bulamu bw'abantu, batozimbye kyaki. So kyaki esooka kuba bulamu bw'abantu. Ensonga endeesa bano abantu bamanyi nti balina kye balina ekigenda okuyamba emyoyo gy'abantu. So one of the ways of building church is building the lives of people. Senzo nze ndowooza nti okuleeta bano abantu nakyo mba nzimba kyaki, kubanga awatali bantu tewali kyaki. Omuntu nga takyusibwa, kankubuulira bano abantu bwe bajja, people love God. They have that presence with the Lord. Jibafuna Mukama n'akisobola mu. So financial kiyinza okuba kinkosa, naye mu definition ya kyaki entuufu ate ndi mu kuzimba kanisa n'aleeta bana bati. Yes sir. Kusumba gavumenti evuddeyo nebateekako etteeka ku makyaki eriba gavaninga. Recently twalabye abasumba nga bakuŋŋaanira ekyaki y'omusumba Pastor Kayanja. Wabaddeyo oba etteeka walimanyako? Sinaba kubeerayo ate sinaba kubyetegereza bulungi, kirabika kipya. However, tubadde ne fraternities eziri registered ezirabirira amakanisa gaba Pentecost. Lwakuba nti wabaddewo aka loophole whereby oli asobola okubeera independent n'aregisterenga church ye nga NGO, non-government organization, n'abeera nga asobola okubeera independent. That's why Pentecostal churches zaffe zibadde n'obuzibu obwo nti oli asobola okuba independent. Byonna byakola noba nga tolina bukola ki bw'omusongamu kubanga tomufuga. But tebitandise kati okubanga tulina fraternities oba ndiyite bodies ezitugavaninga. Tulina BAFE, tulina National Fellowship of Born Again Churches, NAFBAC, n'endala ndowooza ng'emu nze zemanyi, and we affiliate to a church affiliates to whichever they decide. Kati ekipya sinakye tewalabika. Tuyinza oba twalaba abantu naye nga akasente tekaliyo, oba tuyinza oba nga abantu baali batono esente nga wafuna. How was the show? Ekisooka njagala kwebaza Bannayuganda bampagira. Mwe muli mu media mukimanyi si kyangu okutegeka concert bwetyo nga tolina sponsorship n'otavaayo na mabanja. Neebaza Mukama. Ekisooka I registered the success, tegali saamalira mabanja, nyinza obutogera figa y'akasente ke nakolawo naye saamalira mabanja. But remember, it was not sponsored. Sayina aba sponsor, nakyemira mu nganze nenkabira Bannayuganda bannange ne banzirukirira. Newankubadde nti for example nze ebbanga lyemaze mu gospel industry siwulirangayo concert
omuntu wakwata miliyoni 6 olina akwata miliyoni 2 Nazikuwa. olina akwata miliyoni 3. So in all my life of ministry, so I think it was a big success okufuna nali awo nolaba minister najja nga tewamuyise, MP najja nga tewamuyise, ne bagamba nti oli RDC w'ejjini nga tewamuyise. Negamba I think people are starting to love gospel music more than they did before. So I ntitwalanga success. However, omulama gwali gwa kunoonya sente z'ettaka. Yes. Sente z'ettaka tezaavaayo kubanga olulumbi lunene naye kiyinza gamba nti yatusala. Kyeŋŋamba nti twafunayo ke twasobola okufuna tukaterese tunoonya obulala paka tunaaweza tugula ettaka likaasa. Pastor, ki ekireetera essente okuzikozesa mwe nga bapasita ezivudde mu ndiga ne zitakola byandisanidde zikola the likes of Pentagon? Siyinza ku I cannot answer that question nga nzita ku because simanyi makanisa gani bagakola. However, kyemanyi nti obugabizi bw'ekkanisa obusooka buva mu bantu. Malakai nti muleete ebimu ebyekumi n'ebiweebwayo ennyumba ya Mukama ereme kubulwa. So when we talk about sustaining the church and the programs of the church, the ministers, mulimu abaweereza, mulimu ne programs z'ekkanisa, tutunulira sente za kabbo n'okwaayo kw'ekkanisa. So and a pastor is the chief manager, abeeranga manager w'eyo project. Yes. So kati bw'ogamba nti okuzikozesa alina kubanga yazikozesa ku mirimu mirala egitali gya kkanisa, kyetugiyinza okuyita misuse. Nti oli bwaleeta sente z'ekkanisa ne zitakola bizibu by'ekyaki nesigaza ebizibu naye ate gwe n'obikozesa ku bizibu byo ng'omuntu ebirala nganze my understanding of church money giyinza okuyita misuse of church funds. Kati siyinza kuyimirira mu ntebe y'okulamula ne ngamba nti oli yazikozesa bubi, Pentagon ne bagikozesa bubi because simanyi oba ddala sente zemugamba ddala yazifuna oba yazikozesa ku bintu bye. That is about him. Naye nze kyemanyi ku lwange actually nze ng'omuntu sente zirwaninga my ministry zisinga ziva mu project zange ng'omuntu because my church is not yet there nti esobola okunganya sente. Buli kyenkolaawo nina kufumba obwongo nembaako ekintu kyenkola either nenkozesa ekirabo kyange oba mu bizinesi bwange obwebbali. Buli kyendota for example okuleeta bano abayimbi bagenda kuyingira bwereere naye nsobola okumuwulira nti sente zikunuukiriza mu mitwalo gya dola sigala kugyogera behind camera ze spendinze naye ate abantu bayingira bwereere kyaki yange tezirina naye ng'omuntu nkute mu nsawo yange ne ku buseevizi bwange ate kanisa egenda okuganyulwa. So the running of ministry is different and I cannot give a comment ku kyaki endala. Nze manye yange nkimanyi nti zeereeta nzikozesa ate nga tezimala nenkwata ku zange. Actually almost 80 to 90% of my church funding comes from my personal savings. Promise your followers that you won't use their money. You won't use their money okukozesa ebirala ojazimba church. I know yemwe banamawulire and we shall give you what you want. Naye we are open to accountability. Okay. My people know me. I love them. They love me. I am as faithful as you see me. Okay.